Akiramu wa Dr. Kuluthumo Weriso yankwata Pretty Nicole Mwina Masaawo ng'ate abinnyonnyola ensonga za HajjatZula wamu ne Hajji Ali wamma nabyo tebinnaba kuggwera ng'ebipya bino byo bitiisiza ddala ogenda kuba ng'obifuna mu Masaawo. Kaluka Siita ne Febusi munnange nabo ow'enjogeera amaziga mmereere Spice Diana finally naye amaze n'akyatula nga waali olubuto fulufiga bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kanzikirize nti muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano munange sigenda balwisa byevusuma habulisa kiliniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunira obulamu obujja munnange mabegako awo twafuna mwana muwala yavaayo n'ayasanguza ebyama bya Pretty Nicole byonna n'agamba nti era yamupangira Akiramu naye munnange Pretty Nicole amaze n'atubuulira amazima nti Akiramu ye yalaba ekifaananyi ky'oyo omuwala yavaayo n'ayogera Akiramu n'agamba Pretty Nicole mumpangire empe ennamba munnange Pretty Nicole nga omulaba emyaka gy'alimu era bintu bwebityo ng'amuwa ennamba nga batandika beekwana nga n'ebitundu ebyekyama babyesindikira ku masimu Pretty Nicole muyina mu maaso wano takomye ku ekyo n'alumiriza Akiramu nga we yamweyambulira ndowooza ng'ayagala babeereko oba ensonga ze bagusa ate ye Pretty Nicole yatugambye mbu kyataakola yadduka emisinde oluvannyuma lw'okumulaba ng'amaze okwetema sipeeya wansi. Teyankwanako sijjukira kunkwana naye kyenzijjukira yali andazeeko ku ddiikye kuba twali tulina gye tuva then nga nali ndi mu washrooms wawo kazini wange nali ndi naye then kati mukuvaayo wenti naye n'agenda n'akola kinaagendayo then kati mukuvaayo wenti n'amfeesi nga waati naneetunuuliza waati nga he's naked si yenna yenayina naye wansi wali bwerere. Was this intention? Simanyi nze. Why it was just abrupt? Nawe weesanga bwesanze nga kiri kityo. Simanyi sijja kugamba nti manyi simanyi ze nagenda okika wenti nga ndaba naye simanyi kiki. And what was the reaction between the two of you? Natambula nengenda ate kati go weebalama ng'olaga nti toyagala oli aba anko kati oba osigala okolawo ki. Webituuse Pretty Nicole ne Akiramu ow'eriiso ndowooza munnange Hajjati Kuluthumo baagala kumutuusaako obuzibu ate tugambe kyo kuba toyinza kuddira omusajja omukulu mazima ne weetega omwana akuyitako ojja ne munnange Pretty Nicole tumwebaza munnange mbuye olwalaba maama nga ebya wansi byonna byonna biri bulala mbuye munnange n'adduka ne nga muntu kyadduka omanyi omuganda agamba mbu kino si kye bayita esavu okulisembeza omuliro naye nga bannange omanyi bagamba ssekabwa keweeyolera ke kakuluma enteega kugamba singa bino byonna Dr. Kuluthumo teyakwata Pretty Nicole okumusembeza n'amuteeka mu maka ge osanga tebyali baddewo kubanga toyinza kuddira omusajja w'omumanyi amaaso ge manene naye ate galaba bingi gwe n'omusembeze wo naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Giovanni Luzinda ono nno munnange yalabikiddwa kuwamanga faani kwegamba nga ali bulala yagezi n'ateekamu akayimba muninga mutamiivu akayimba munnange omanyi kaasuula bangi mulaava omwana mulenzi alina ennyimba gye yakayimbamu nga kugamba ibajalanga neogamba neobanga bulijjo wadde ogamba nze ndisingo ng'oluba okuwulirako akakayimba ogwirako mulaavu yageze n'akasuulamu ng'ali ku stage gye wavudde mwana muwala w'ebbina mama n'akakanya amabina omwana n'avuga ekizibu ku stage nenga mulowooza Giovanni Luzinda amuliko nga tamuliko yadde n'akatono kale bwe twayongerayo n'omukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi ono nno munnange muyina mu maaso wano nga agambawo wonna abadde bamunyuma abadde bamugirega mbu si president advisor munnange atukakasiza nti alina woofiisi bbiri bannange abantu abasinga abadde bamuzala wanti woba oli president advisor tulage woofiisi zo kati munnange ndowooza asazeewo ate leero azibalage luno ndimwabuzi wa president wa ggwanga ate yankwasa eggwanga lyonna nze njawula ku balala boolaba yayita ba RDCs bonna eggwanga lyonna nabagamba mbakwasiza omwana wange bwajja mu mubakinge mukole naye obadde okimanyi ekyo ne bawandikira ba DPCs bonna
eggwanga lyonna kati oba batamanyi mulimu gwange gwenkola ndi special presidential advisor ali very special kyobola nze office yange emuvinga nina offices tompita wa bulijjo eya state house neya wano okitegedde bwatyo munnanga ate Jennifer Furufiga ng'abakakasa ebintu bya mukama byewuunyisa. Ono Jennifer Furufiga teyasoma naye kyewuunyisa okuba nga president advisor ate nooli kwegamba ngamba asookerwako mukama katonda talina bitabo naye alina woofiisi bbiri bannange ebintu bya mukama byo byewuunyisa. Kale bwe tweyongerayo n'omwami Frank Gashumba ono n'omunanga atabukidde madamu Tisha Honorable Betty Nambooze ayina byamugamba wano namwe kamusooke mbyewulireko ate tusobole okweyongera yo naga Hajji Ali kuba byo nabite binaba kugwa yadde nakatono badiya bikyatuwa tudde no tudde twagala kituufu omwana yamukozesa teyamukozesa naye tusoke tulaba ate Frank Gashumba kiki kyagamba buli mwezi bamwa milioni 3 linda kusi katuma milioni 3 lemisi milioni 3 bera ko kyoyogerawo nga bwen calculating milioni 3 calculating ky'abantu bamulonda times 12 buli myaka 5 buli mwaka mukono municipality kulira Jesus. Okay, tugenda kumuno. Nambooze toddangamu okulumba Yoweri Museveni. Waliwo abantu abasabirira President Museveni abeere mu ntebe forever kwako bafunira. Omubaka yenna okujjako Ssemujjuŋŋanda temutukomezaawo. Seba ni mpuuga mu reforms. Mpuuga twagala abakama atakulekera naawe tomulekera era nga ye bwatyo omwami Frank Gashumba asazeewo ababuulire omwezi Honorable Betty Nambooze omusaala gwafuna ne bannange nga mufuna ssente nnyingi bannange watuli ate tunaayogera kinenga bwenkongerayo ewa Bruno K Frank Ntambi Sharomo Sister Junior bannange liri pazo omunaye banono baakubye oluyimba era saawa zonna hiti efuluma oluyimba balutumye kibaluma kati oba kirumaani oba kiruma bagalo child oba kiruma baani bannange simanyi kugamba mbufunze ba sister bakubye oluyimba lwabwe eranga bongedde okulumyawo bonna abasekeya ndowooza kwe bavudde okuluwa tayito ya kibaluma kati oba lugenda kuba lufaanana lutya oba Sister Junior agenda kuyimba atya bannange kugamba kyo ekyamazima kiri nti buli omu yeesunze oluyimba lwabwe kubanga lugenda kuba muliro. Munnange unakulejo mbadde ntambula nga susanga Spice Dana munnaye nga naye yakoze challenge y'oluyimba lwa Shiba Kalungi olwaneeyanziza omanyi bo bajjaji naye nga bamusabudde bitya nga bamugambye yakusinze aba yakusinze okikkirizanga Shiba Kalungi ali wala nnyo ku ggwe kati wali weereegera ki omuyimbidde akayimba simanya biki bannange wamma balina ensabula gye bamusabudde nga akayimba akatuddemu teyakomye neku ekyo n'abagamba nti naye ali lubuto ne bamugamba Yesu wabanga aluli tebasobola kuwakana mbu kubanga agezaako okukoppereza Shiba Kalungi si bigambo byange wabula nange nabijje ate nebibatuusaako tebakomye okwo ne balumba Zaine Shakibu munnange mu fight ya Luli Shakibu tumanyi bulungi nnyo ye yawangula munnange olwamala omukyala n'amukulisayo n'amuwa kakiizi naye bayina enfuna gye bafunyemu ekifaananyi kya Zali nga ali ne Shakibu bagaye bambi ka boy child banaye nga kali ku mulimu mbukozi babeeza kameeza mbukati ekyo kyekiraga nti eza kameeza aziteekawo ne mama mbu ng'omukyala kati ka make-up mbuka atandise n'okumuboola ebyaddala nga woolabawo bunne bannange obwana obuto mwereega lengera mbu akaana akato akeereegera ku mukazi omukulu ne bannange mwana abagambye nti nno Shakibu ekyokubanga ali ne Zali ng'amusinga obukulu akiwuliriramu obuzibu era okugjako okulumirwa ebitabakwata kunenga bwe tuli bwe tweyongerayo ne Azawi naye munnange yasazeewo ate wiiki eno ndowooza agimalireko ewaabwe kuba yagenda lwa Sunday eri nakati tadda ng'akyali waabwe nga woolabaawo ali ne mami sister we batyo munnange ate bali mu kunyumirwamu era nga famire nga woolabaawo naye munnange abantu be waabwe bonna banene ate oba ye Azawi oba obutono ate yabujjawa ndowooza ayinza okuba nga yalondoola taata ate tunaagamba tutya kale bwe tweyongerayo ewa Fefe Busi munnange ne Karo Kasiita jjukira bano nno beeyagala era baazaala n'omwana wadde ebintu byabwe babikwekereyo mbu byakyama kyokka ate ffe nga tuliwo okunoonyereza ebyo kuba gyejjaffe munnange gamba gyegitusasuza munnange baayawukanye kyokka Fefe Busi togezezaako musimaasima atubuulire kiki ekyabaawudde biki munnange tabyogera ne Karo Kasiita naye tumubuuza buzibu kimu abadde kyate omulowooza atunyega nenga
nga bwe tuli bwe tweyongerayo naye ku nsonga za Hajji Ali kw'otadde ne HajjatZula maaso wano owedda balindiridde kiki ekiva ew'omusajja nti osanga wetujja okugattagatta tujjemu ekituufu maaso wano nina ka audio ng'omwami naye ayogedde sooka kawulirize naawe ate osobola okumpa endowooza yo mu comment section kwegamba bino byo bibuzaabuza simanyi kiki kye tuliko kubazza ensonga mpanvu nnyo naye nga wowulira ka audio munange omukazi gwandiba ng'omusango gwamusinze dda. Nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali ggere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti ddadi obadde okola ki. Osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati ng'anaati bw'ayogera oba nisha bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutulambuuze nti ddadi onjagaza ki oba gwe kyekuma kyakugaa nti mami ddadi yabadde bw'ati ne bw'ati. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nki ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki ne bazuukuka. Sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge okiwulidde yeggwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kigo nga naaba ndi mba musiraamu ki. Naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde atikugamba nti yali nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah. Naye mbadde nkusaba obukakkamu kye kisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuula zadde ly'ozadde kuba abaana tojja bajjawo nti taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro ng'okinsiize ng'enziro. Omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro amala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu kosajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami wo wamugambye naŋŋamba mami namugaana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa oba kisegedde era naawe nga tusaggambye nkikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse ekyo kyekirabo kyolaba kye nina okunsasula Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggwa ekitegeera mukwano. Naye nze nadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe. Ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana. Enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba ntyanga tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo ajja tukule awo nno we tutuuse era nga abasinga babadde baagala okuwulira ku sayidi y'omusajja ng'ayogera kati oyo omwami munange nga yeegayidde omukyala gamugamba nedda munange bino ebintu byokola bituswaza bigenda kuswaza abaana baffe naye nga y'omukazi aliwulira ng'omukazi tawulira kyokka ate ekyembi omusajja kati bulawuli ne waba ng'omwana yamukwata ekyamazima gamba tekigenda kukola nnyo makulu kubanga kati yo famire y'omusajja omukazi n'obudde ebitadde
n'ateekako akayinja nti ayagala kubba bintu byani, ayagala kubba bintu bya musajja. Mbufunza omukazi n'omwana we baaliviiramu awo okusinziira nga yo famire bwe yatandise okuggyayo obujulizi nti ono omukyala amaze akabanga ng'azanya akazannyo kano. Ku WhatsApp yana nga laptop bampadde ennamba yo, omusajja yakwata omwana wange ne mugawo kakasa. Nga bw'omanyi wowulira ekigambo okukwata mwana, emotions zirinya zalinyirawo, ne mugawo mpe ebbaluwa za poliisi. Nga ebbaluwa za poliisi nenzisomamu. Kati munaye nga ffe ababugumizibweko, omuntu gwe bakutte forcefully, ripooti ya poliisi erina wali eri byeraga nti waliwo okukakibwa, waliwo alina bruises eziraga nti bamukwata. Omukazi nga wali ripooti eraga nti omwana ali just sexually active, naye nga tewalaga nti waliwo forceful what entrance. Kati nenzirayo katono nensooka ntunawo nga emotion ziri waggulu. Omukazi kasita yampa ebintu ebyo nempulira nga njagala kukola video ne mwogamba mpeteza ekifaananyi ky'omusajja akisindise. Naye nga nina kye neesabira nga naakajja ku intaneti kuno ne ngaayi Katonda wange terukeera ng'olunaku nga bumpadde eddoboozi nenkeera ku makya nenyonoona obulamu bw'omuntu nga biyise ku mikono gyange. Kati mba nkyagirawo neewagala ntegeka tripod nkole vidiyo amagezi ne gatta. Mungu wange olw'okuba gwemuga nti munnange ayi Allah wange mbuli kyemba ngenda okola nkulembera. Nemekeera nkya kwonoona olwo bagenda okumpa emirikwesi yange. Kati nenga naye kansooke mala okubira ku ki omukazi yanga waliwo ofiisi ali mu keesi eyo, ninga kansooke nkubire ku musirikale ono ne mukubira omusirikale watuukira okukubira mu bintu ebituli bo baba balina kye bategedde. Nangamba ebintu ebyo bizibu biri complicated biki nengamba kasita omusirikale yatandika okundaga nti ebintu abirinamu embalabe. Ninga kankubiri kangamba omukazi ampe ennamba y'omusajja ne mugamba ku nnamba y'omusajja. Omukazi nampa ennamba y'omusajja nenkubira omusajja bannaye omusajja namusanga mu muddu nga yekyawakyawadda. Namuganze ndi munnamawulire bampeereza wanene ensonga zo zituuse ku mmeeza yange. Bangamba omukyala yangambye wakwata omwana lwe ngambi munnyonnyola byonna. Nangamba mukube mawulire ze nabikoowa abakazi bambula akamayirizi, mukazi oyambula akamayirizi nalowooza bwavu bwe bumusumbuwa ne muwa kino mwagalidde abaana bonze mbaweerera musasulidde ennyumba mwasula biki. Omusajja nangamba nkooye oba mukola ki mukikole. Kati yali agenze mpulire sayidi eri oba n'oli aŋŋamba nti owaye ebintu bivuvu betonjogera kankuweeyo akasente. Omusajja yagamba bugambi oba mubiwaayo mubiweeyo nkooye ng'omusajja yenyiye. Nensooka nkomawo ewo omukyala mbawe eddoboozi ly'omukazi kye yaŋŋamba nga inna kaida kunna azimu, enkwe zaabo bangu ebintu byabo bigendako mpola. Obigendako mpola si bangu. If a woman decides to be malicious, muganda wange byebyo mbuye munange HajjatZula aliwo okupalapalanya alinga bamakanika kale. Kati maaso wano waliwo ate ye asekeredde Haji omukwano ye yagendera kabina na makeup wabula teyasooka kebera mutima gwa mukyala bwagenda kuwasa. Ngenda kubanga akatambi nga balekerako era nze munzikirize ba mikwano mbasiwulire wano omukama abampere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenus extra nenga kyo ekituufu tetundaba kukizuula kwegamba byo bikyalimu sayidi zombi tewanaba kuvayo ekituufu naye nga yoyo odio y'omusajja gye muwulidde. Oyagala mukwano omuntu oyo gw'olonze mu bangi kiraga ogenza okumulonda mu bangi ng'osazeewo. Wamulonda mu bangi mulaga muli ku koolaasi kkubo limu naye nga bwe mubeera ku bodaboda bw'alaba esikaati oba ayambadde uniform ensinga enooka. Gwowoza musajja wange yannonda mu bangi, omusajja wange yampasa, omusajja wange ndi mu maka. Oli mu maka yes, naye amazima otuddewo lwa mirembe, tolina kyakola, tolina option. Olwaliro Haji yawasa mukyala we mulungi
amuwadde kalina akalambidde ne V8 ajagala. Bannange bamusokolamu omwana bamusokolamu nabaana omanyi omuntu omusokolemu nabaala bwabeera. Bannange obulimba bw'ennaku zino abantu babuteekako akawoowo. Bannange abantu bali eruzira olwaleero nga obulimba bwabaggalisa. Omuntu akuteekako ekigambo mwanange nga tolina bw'oyinza kukyeyambula. Osabanga Katonda n'akulaga omutima gw'omuntu gw'oli naye, lw'olimanya mukyala wo, lw'olimanya muganda wo, lw'olimanya abantu. Osabanga Mukama n'akubikkulira entaana, lw'olimanya ebizibaamu. Omukazi nabbi omukazi yayimba n'agamba nti tituliraana mayumba naye emitima tegirina. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi. Bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.